omukyala Babi Kyagulanyi Ntungo omukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform ayinayo sister we era nga ndowooza most of you sister we temumanyi bulungi nnyo abamukumwe ndowooza temuwuliranga nako naye nga abamukumwe mumanyi omukyala ono awangalira mu ggwanga lya United States of America era nga omulimu omukulu gwasinga okubeera nga ate akwasaganya saidi zeeyo akola magye aga United States of America kati no avuddeyo n'abako ebyama byasobola okubeera nga ate ayasa era nga avuddeyo n'ayogera ku mbeera gy'ayitamu mu ggwanga lya America n'Abannayuganda abalala bawangaalirawo era agenda kubeera nga ate kuterawo akatambi osobola okubeera nga ate wewulirako embeera nga bweri era nayise byawunaakamu buli omu wooli ekyamazima kiri nti beera nga wenyweza kubanga bye ebintu ekyamazima kiri nti si byangu nga woobirowooza kati no ngenda kubeera nga ate kuterawo sister wa Babi Kyagulanyi era nga wenaba nkugjeeyo nina n'emboozi endala gye ngenda okubeera nga ate mbazannyirawo naye nga bannange ebintu si byangu naakamu abantu balina emitima emibi abantu tebaagaliza abantu babalogo simalina kumanya kakati waliwo omwami mu ggwanga ly'e UK awo mu London yakeera ku makya anaabako omwana w'obuwala e Kampala gwe yajjayo n'amufunira visa nga mumanyi visa z'abazungu zimanyi okubeera nga temunange zikalubamu kabatera okubeera nga temutambula mukimanyi bulungi nnyo ekyo visa si nnyangu n'akamuso anakeera ku makya n'afunira omwana n'obuwala visa n'atuuka bulungi nnyo mu ggwanga ly'e UK anaamuyambako n'okumufunira byonna byonna ebimwetagisa okubeera nga ate asigala mu ggwanga ly'e UK kakati no after some time mwana n'obuwala ng'amaze okubeera nga ate asetolinga yasize okubeera nga ate munange agenda ku poliisi anawayiriza omwami ono nti yamukutte nga mumanyi ensi z'abazungu kakati njogera n'abantu abamanyi amateeka ebweru ekigambo kukwata mukazi awo omusajja bamusalidde emyaka 27 ng'ali eyo era nga bw'anaaba avuddeyo of course bajja kubeera nga tebamutikka butisi babeere nga tebamuzza mu ggwanga lyattu Uganda so ngenda kubeera nga tenkuzannyira emboozi eyo naye nga naawe ngenda kusaba beera nga ate ogijjamu ebyokuyiga video likinga sharingirako abala comment section always be open wansi awo tekigenda kubeera nga ate osulayo ndowooza ku byogenda okubeera nga ate olaba mu video subscribe nga tugatteko mu butongole buno nawandise video ojja kubeera nga tofuna notification yawo nti kakati akagude side zeeno geegano kankomawo n'ensonga endala nyingi gyo tevaawo n'ekirala I can confirm nti wano wembeera gino emizigo we are the most nonchalant community ever okumanya nti ffe tuli nonchalant tetubeera na pate kyeyaka n'okuziika bano tebafiirwa abaana zi birthday that's not a thing tetwemanyi nze simanyi neighbor wange and I've been here since January tetwebuuza the most we will do if we run into each other in the parking lot just a small nod that's it we don't speak to each other matter of fact tetwesangana mu elevator and we have just one it's like we all have different timestamps for when we should be in the elevator just so we don't bump into each other. I like it. Why am I love it. Okumanya chi fetuli nonchalant. I'm not worried about Halloween stuff. Trick or treat. That's not going to happen because hello, I don't know you. What do you mean? Your kids are trick or treating at my door. In fact, fene Christmas tetujja celebrate. Munna Uganda ono mu kifaananyi bamusiba oba bamusibye emyaka 17 e Bungereza nga avunaanibwa ogw'okukaka bannayuganda abakyala 2 akaboozi kiyite rape beyejjira mu Uganda nga abasuubizza okubafunira emirimu e Bungereza. Omusajja ono Charles Yisaabirye omusoga nga munnayuganda ow'emyaka 48 waakumala emyaka 17 ng'ali Bungereza ate oluba okumalako ekibonerezo kye bamutikke ku nnyonyi bamuzze e Busoga. Bannayuganda tusabire munnayuganda munnaffe ono asobole okumalako ekibonerezo kye bulungi. Njagala oyigire ku nsonga ya munnayuganda munnaffe ono ali mu kkomera e Bungereza waakumalayo
emyaka 17 nga agenzeeyo nga alina emyaka 48 naye abange kituufu omusango yaguzza yakaka bannayuganda abakyala bano beyereetera okuva e Uganda paka Bungereza akaboozi. Bannayuganda njagala munfune. Tulina bannayuganda bangi abali mu makomera mu nsi z'abazungu naye nga babasibira bwereere ate nga bangi bali ku misango ogwa obuliisamaanyi guyite rape ogw'okukaka akaboozi abalala domestic violence abamu bali ku misango gya butemu abalala bali ku misango gya human trafficking oba abalala gya bukumpanya scam naye nga abantu ababateekayo be bantu baabwe bennyini ababamanyi obulungi nga nkukakasa ku bannayuganda 10 abali mu makomera mu nsi zino ez'abazungu China, South Africa wawonna kuliko bannayuganda 2 ababeera bazza emisango egyo ddala naye bannayuganda 98 batusibira bwereere. Mu ntegeero olwaleero omusajja ono Issa Abirye Charles omusoga munnayuganda nga ggwe era nga nze ateekwa okuba nga yatuukirirwa abakyala bano ababiri era nga naawe gwabeera mu nsi gy'oli bannayuganda bano be bakutuukiridde nyamba ontwaleko e Dubai nyamba ngende e South Africa naawe oba nyamba nfune visa entwala mu nsi bweti abamu bakwesibako oba batwesibako n'oli n'otuuka olusi ne mutegeeragana n'omugamba njja kumpa ssente bwe ziti nkuyiize oli n'akuwa ssente era n'omuyiiza visa bwegaanirayo ofuuse mubbi era oli mufere naye ng'ate ye yakutuukirira ng'akwegayirira naawe n'omugerezaako n'atasobola kumanya nti visa gubeera mukisa gw'oyo agisabye so oli akkoledde ku mpapula kubanga osobola n'okubeera n'empapula entuufu 100% naye olw'ebisiraani byo ne bakumma visa kaakati abantu bangi tebaagala kwegamba kukkiriza nti omuntu bamusabira visa ne bagimumma ofuuse omufere bagenda okukuswaza mu ggwanga lyonna nga bw'oli omubbi era nga bw'oli omufere ekyo kimu oli bw'abeera oluusi ng'afunye visa abasinga obungi batugamba sirina nawe ntuukira naye olw'okubanga gw'oli established mu America yonna gy'oli Canada Bungereza wa yonna gye tuli n'omugamba nedda ojja kutuukira ewange kubanga gwe omugobedde ku visa era n'atambula n'atuuka bulungi n'atuukira ewuwo bw'atuukira ewuwo ne gulyoka gubeera omusango n'alyoka akusaasaanya mu nsi nga bw'otogula mmere waka nga bw'olina empisa embi nga bw'olina buli kika kya kintu oluusi omutuusizze waka bw'abeera mukazi oba bw'abeera musajja ne mukkiriziganya ne mweyagala kulwokuba mwenna muli mu nnyumba oluusi omusajja si mufumbo talina mukyala oba n'omwami n'omukyala si mufumbo talina mwami ne mweyagala bwe mweyagala ekiseera bwe kituuka ne biggwawo olwo n'olyoka obeera nga wamukozesa olw'okuba yali tamanyi n'olyoka obeera nti wamukozesa kubanga wali oyagala okumukozesa ebyekijega naye ng'ate ne yeerabira nti ne bano abeekwanya obulungi nga tekuliiko ayambye munne okumutambuza oba mu kintu kyonna nabo omukwano gutuuka ekiseera ne guggwawo naye ku bano bannaffe be tujja Uganda gubeera musango
eyo aspects biri. Endala oleeta omuntu bwatyo ng'omuyambye n'omutuusa ewaka ewuwo ne bamubalira Edimiza ya mugagga oyo Anet Golaba mugagga n'atandika okubala engeri gy'ayingidde mu bintu byo bye weekoledde era bangi basiba ku bannaffe emisango ne bamukwatira eyo ono n'asobola okufuna chansi ekuluupanya ebipapula bya munne asobola okubba ebintu bye byekoledde Uganda. Abo nno be bannayuganda be tuyamba. Kitegeeza mutunuulire omusajja ono Issa Abirye Charles. Abamu bamanyi n'otuwa obutwa ng'ategedde olina ebyobugagga e Uganda, ategedde olina insurance, ategedde olina savings, n'akuwa obutwa ofe asobole okwezza ebyobugagga bye biri e Uganda. Ekiti ekyo mukirabiremu Issa Abirye Charles. Ekirala bannaffe bano betuleeta betuyambako nsabira visa benjogeddeko omutuusa mu nnyumba yo abantu abalala ne batandika omuyigamba olina okuyiiya okufuna empapula zo. Abamu batulimba sirinaayo muntu wange yenna gwe mmanye Sweden, gwe mmanyi mu America, gwe mmanyi e Bungereza, gwe mmanyi China, gwe mmanyi South Africa yonna. Bannaffe ne babayamba olw'emitima emirungi naye ng'ate balimba ensi ezo mulimu abantu baabwe. Naye olw'okuba abantu baabwe oluusi tebasobola basabira visa n'alyoka amugamba gwe gamba tolina gw'omanyiyo. Bw'omala okumusabira visa omutuusizza eno abantu be ne batandika okukukuta naye ne bamugamba omanyi teeka sala ofune empapula nti ye okufuna empapula olina okulaga nti omuntu oyo eyakuleeta yakusuubiza okukuwa omulimu, yakuleeta kukufunira mulimu. Era n'empapula bwe batunuulira empapula oli ze yateekayo okusobola ziyakukolera ofuna visa my friend nga bamubalidde ogenda kufuna empapula era bangi bazifuna nga bawayiriza bannaabwe mu ngeri eyo. Naye ng'ate oli yamusaba nyamba ontwale njiiza abaana bange nze njagala bwagaza ekintu kimu visa. Mwegendereza abantu bwe batyo. Kyekiti kye mbamulabiramu Issa Abirye Charles. Abalala babasetinga ne bagamba nti omanyi genda gwe muguleko olutalo n'akwata essimu ye n'agiteeka somewhere n'atandika okuggulako olutalo. Kati wakuggulako olutalo naawe nozzaayo ne mutandika okulwanagana n'akwata bu vidiyo bo n'abusindikira mukwano gwo oba omuntu we n'abutereka. Era bwe bakozesanga evidence nti olaba wano yanzigirayo akamba anfumite ng'oluusi wali okutta akambeko ng'oli mufumbiro ogenda kwetegekera byakulya. Kitegeeza nti kyekiti kye mbamulabiramu Charles Issa Abirye. Abamu mwagalana bulungi ate jjukira ensi zino zo zikema ne zigamba ti please ng'ogyeko bali bannaffe ababasigamu ebigambo ne bawayiriza bannaabwe n'ensi zino zennyini ze tuli muzikema. Kubanga for example ensi z'abazungu, abazungu bajja ne bagamba tubuulire engeri gye wajjamu Sweden, tubuulire engeri gye wajjamu Denmark, oba engeri gye watuukamu mu America oba ebungere bwawwa. Bw'otubuulira engeri gye wajjamu n'ani eyakuleeta gwe tugenda kukuwa empapula nga bakitegeeza. Era oli ne atandika okweteteggula gundi yandeeta nga boyfriend we ate nga ndi muganda we, gundi yandeeta kukola kino bedididi ate nga alimba. Oba ntegeera bulungi. Gundi yandeepinga, gundi yali ayagala kunzita, gundi abadde akozesa ewuwe nga tansasula. Bye baakola omulamuzi era gwe basibira e Bungereza. Ebyo byonna biri engineered bannayuganda bannaffe be tusanga eno ng'abantu bano bategedde engeri gye baagala okufuna empapula
ezibakkiriza okubeera mu nsi ezo. Nkugambye abamu babeera brainwashed nebaki ne states oba migration departments ne bagamba tubuulire wano waffe Sweden waliwo omusajja ali kooki wa mupiira ng'aleeta abaana ne basamba omupiira bamu ne basigala okweyiiya. Waliwo abavubuka babiri baabamma empapula sokka ng'ate abalala balinga bazifuna kuno empapula zifuna mukisa. Oli najja n'agamba munne ne babagamba mutubuulire engeri ki gye mwajjamu wano tugenda kubawa empapula. Era abasiru bano abajjusa mu mupiira wano mu Uganda Cranes simanyi bino bitimu ebyajjanga wano simanyi bagitaani gino empiira gino gitera nnyo okubeera eyo tebora eyo. Ne bawaayo kooki bwe bamuwaayo kooki yali amaze okufuna empapula za wano yakola pepa wakayo aleeta ttiimu buli mwaka bagiyita simanyi simanyi Gothia Cup buli mwaka nga batuleeta abantu era ensi endala zireeta abaana bayogerayo kooki nti kooki aleeta ttiimu y'omupiira y'abaana 15 naye nga mulimu abasente 20 n'aleeta ttiimu ng'ejjudde abaana 30 naye nga 15 yabaliddemu ssente. Ate naffe bwe tujja osamba omupiira ffenna tumala kuwaayo ssente okujja. Ne bakwata kooki ne bamudipootinga. Essaawa zino wenjogerera kooki gwenjogerako ye kooki wa ttiimu eya ttiimu y'amasaza e Uganda gye bayitaani ne wava Honorable Kalwanga. Honorable Kalwanga gy'ava sisinga eri waffe ne waliwo ttiimu waliwo gundi kooki oyo owa ttiimu eyo yali atuleetera wano abaana bamudipootinga. Olw'ekyo waliwo munnaffe e Bungereza ali mu kkomera yali mulamuzi omukyala mumumanyi nga eyamusirisa ye muwala gwe yaleeta okuwomu bamubalira gamba nti abadde akukozesa nga takusasula ali mu kkomera omulimu gwe gwaggwawo omukyala yali azze kusoma masters oba PhD bye abimanyi mu byamateeka. Mu Amerika bijjudde abamu bamanyi okuluupa bannaabwe nti gundi yampa empapula zenkoleremu yensonga lwaki ennaku zino olaba bannayuganda tujjudde ettima ne balowooza tetwagala kuyamba abantu betuyamba batufuukira ensolo. Bannayuganda bannaffe bali mu makomera nga bavunaanwa emisango gy'obutemu ogwa repu nga bwolaba omusajja omukulu ono naye abawala bano oba abakyala bano nga tebabaliridde omusajja ono yatuyamba twamuwa ssente oke naye n'atuyamba mukama n'atugendako ne tufuna visa n'atwaniriza n'atuteeka mu nnyumba ye. Lwaki ffe tumaliriza tumutadde mu kkomera? Omuntu wakuyiyiriza okuyingira ensi aba asobola okukuyiriza okufuna empapula naye tebabitunuulira betunuulirirako bokka kuba kati gwe baliriramu omuwala oli oba omukazi oli eyasirisa omulamuzi ng'omulamuzi e Uganda yali alabirira famire y'omuwala oyo yali amukolanga awusigaalo ng'aweerera ne baganda be n'abaana b'omuwala nga yabaweerera tamuwerabidde amulinyisiza ennyonyi awatanyiza buli kimu okumutuusa gy'amutuusizza. Omukazi ali mu kkomera ekitiibwa kyagenda omulimu gwaggwawo. Beebo bannayuganda bangi bannaffe babadipootinze kyokka nga ate baliwo bannaffe abalala bava mu mawanga amalala bayambagana. Ebintu bino tebiriiko muganda wo tebiriiko mukwano gwo ate muganda wayinza n'okubeera omubi ennyo okusinga omuntu ow'ebbali. Omwami ono Charles Isabiri I feel sorry for him naye nze mmanyi omusango teyaguzza era mugaanira olw'abo bemmanyi bannaffe abali mu makomera wano. Mutabani wa Samona omugagga Samona oyo w'ebizigo mutabani wali wano mu kkomera naye baamuvunaana gwa reepu yagenda Kabaga n'omuwala bagenze Kabaga yakola ka birthday party omuwala kaakati agenze ne boyfriend we banywedde omwenge
bamaze beeridde omwana yakera kumaca n'akwata essimu n'agamba ono yandidde yandeepinze omuvubuka mutali mukomera mutabani wa Samona waliwo omuwala mukyala yaleeta mutabani we yamuleeta wano abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.